mukwano gwange ndaba wasuza otya. Tambuza vidiyo eno etuuke ku muntu gwe kikwatako. Gwe wenna ali e Uganda ng'obadde oyagala kutambula kujja UAE, ekigambo ekiyitibwa UAE, lindako. Kiki ekikuwokya? Kiki ekikuwokya muganda wange? Kiki ekikuwokya? Lindako. Lindako omuyaga guyite. Lindako omuyaga guyite. Eno breaking news. Lindako omuyaga guyite please. Lindako omuyaga guyite. Kankutandikire. Rate of unemployment essaawa eno eriwo eri by 3.5%, ate ng'esuubirwa okweyongera okulinnya. Lindako muganda wange, lindako. Gwe wenna abadde asuubira okukansolinga biveeko. Lindako. Lindako please. Mbadde nkyakugamba lindako muganda wange, kati wulira ensonga ziri wano wammanga. From a trusted source, okuviira ddala mu gavumenti, nze nkugamba kino kwenzije information yentuufu. Bannayuganda kampani zitandise okubamma emirimu. Bannayuganda kampani zitandise okubasosola nga bwe mulaba bwe basosola Abanigeria. Ensonga zizino, temukakkana ku mirimu. Buli kiseera mba mwagala kukyusa. Omululu mungi. Rate zizino, unemployment rate yalinnye eri ku 3.5. Ekyo kinene nnyo mu nsi. Kinene nnyo. Era gwe wenna abadde ayagala okukansolinga please lindako. Ekirala, rate of overstay ey'Abannayuganda. Gavumenti yeebuuza lwaki rate y'Abannayuganda abagenda mu overstay erinnye. Beebuuza lwaki rate erinnye. Beebuuza lwaki rate eyo erinnye. Bannange, abakansolinga ng'ekiseera tekinnatuuka olw'okuba oli mu kiliningi owulire onyigirizibwa nnyo. Si eyo okubonabona kwolaba kwokola kukola, so si kubonabona. Golaba nga bonabona naye okwo kukola please lindako. Okoze oba emyezi 7 oba myezi 8 oba mwaka, lindako muganda wange. Lindamu. Nkujjira omusajja ngambye nti ratio ey'Abannayuganda abayingira mu Dubai n'abafuluma eri 9:1. Bwe baba nga Abannayuganda bayingidde 1,000 olunaku, abafuluma bali 10. Ate abafuluma bano oyinza n'okusanga nga basuubuzi. Kitegeeza muyingira temufuluma, naye mwenna abayingira mufuna emirimu. Mwenna abayingira mufuna emirimu. Ekyo nkimaze. Rate of cancellation of visas kyembadde njogerako nti rate of cancellation of visas ey'Abannayuganda eri 7% ku Bannayuganda abalina emirimu mu kansolinga. Ate ne baŋŋamba nti ku rate eno ya 7% kumu 7% abasigadde ku mirimu abakansolinze abakansolinze 7%, 3% bagenda mu overstay. 3% bagenda mu overstay olw'ensonga nti okansolinga nga tomanyi kiddako. Lwaki okansolinga nga tomanyi kiddako? Bw'obanga wagulidde omwana visa, sooka omugamba alindemu.